balese sase ddala baliyita Zolgadiru. Iran erese Zolgadiru okudda mu kyalo Lijani. Tebaggwayo balinga luviri lwa gaali katulabe Zolgadiru gwe balese yaani era okuleetebwa kwa Zolgadiru okudda mu kyalo Lijani kitegeeza ki? Eno ye Pearl. Ensonga ey'omunda katika tugigwennyalwe tugitegeere tugisensule. Ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story. Kati weesibe enkuba onywere. Ngekutuusibwako Najjera Islamic Secondary School erisangibwa Najjera ku Busibanti Road. Basomesa arts and sciences kw'ossa ne Islamic theology okuva ku shuba idadi paka ku thanawi. Okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero bakubireko ku 0700 99 77 78 oba ku 0759 56 31 27. Nsinzidde wano nenkubuulira nenkugamba nti amaje ga Iran ge bayita IRGC bw'oba otunuulidde ebintu nga bwe bitambula, if you can analyze ebintu nga bwe bitambula, eggwanga baaliwambye mu ngeri etali official, wabula bw'otunuulira ebintu nga bwe bitambula, abaana ba IRGC wakati nga ba senior commanders battibwa ne commander in chief gubayita Nate Ali Khamenei nga battibwa, abaana be balina eggwanga lino IRGC bamanyi kimu kulwana nga bwe nze nkubuulira. Kakati baleese akulya Security Council omujja Secretary bamaze okabika nti bamutulaze niwankubadde nga teboogedde ali ludda wa Muhammad Bagher Zolgadiru yali komanda mu ggye lya IRGC, yali komanda. Bamaze okabika nti bamuleeta agenda kukulira akakiiko ak'okuntika akasalawo ebyokwerinda bya Iran, Supreme National Security Council. Bwe batu bamaze okulabika nti bakikola. Iran ebadde enkola yaabwe okola elevation oba okwerevatinga abakulu mu high positions oluvannyuma lw'ennumba ezibadde zikolebwa Isirayiri ne assassinations. Kati Iran ebadde ekikola nti batta ono ne baleeta ono. Akakiiko ako ampuliza ka security kakulu nnyo era ke kasalawo nate security y'eggwanga katugambe nti ke katambuza n'olutalo. Bakataddemu omusajja gwe bayita Zolgadiru komanda, Ssaabakambwe Zolgadiru gwe baleese. Oyinza okugamba nti ate mukambwe n'okusinga ku Lalijani. Lalijani yali mukambwe era yali munnamagye naye ate teyaliko komanda mu magye ga IRGC. Kati ono komanda, former komanda. Abaana ba IRGC abo Abairani bamumanyi bulungi era bamutegeera. Zolgadiru okusinzira ku mukutu oguyitibwa The Times of Israel, Abaisirairi be batubuulidde bino ebimukwatako kitegeeza bamumanyi. Okumutta kujja kuba kwa layisi. Zolgadiru yali komanda mu powerful Iranian Revolutionary Guards Corps IRGC, era bwe mu kaseera nga komanda yatuuka ku ranka eya brigadier general mu majaago. Okusinzira ku The Times of Israel kitegeeza bamumanyi Abaisirairi. Kakati Sunday Guardian nago mawulire ne gagamba gwamumanyiiko kino, tubikuŋŋanyiza mpolampola okwongera okutegeera gwe baleese yaani. Ne batugamba nti Zolgadiru ono abadde alina deep ties ne IRGC, deep ties ng'akolagana nnyo nabo, era abadde nnyo mu nsonga za security ne political apparatus ya Iran. Yaliko deputy chief of general staff ow'amagye g'eggwanga lya Iran gali amalala. In fact ettabi eryo erya IRGC libayita Basij yaliko deputy chief, kitegeeza nti abadde atambulira mu layini eyo. Mu mwaka 2012 yaliko deputy judiciary chief for strategic affairs. Zolgadiru akati abadde n'ebifo ebiwerako mu gavumenti y'eggwanga lya Iran. Yaliko deputy interior minister for security affairs wansi w'obukulembeze bwa Mahmoud Ahmadinejad. Oyo Zolgadiru gwe baleese. Kakati magambye nti ekikulu mu byonna yasaavingako mu magye aga IRGC, yali komanda era agenda okunyuka emirimu gya IRGC nga brigadier general. Kakati bamutuuziza mu kyala Lijani. Abaana bamutegeera nnyo abo.
era bamaze dde okuleka nti bamwaniriza. Mbabuulidde nti ekigenda maaso Iran kasita wabaawo, kubanga babadde bajja ne battibwa ne baleeta abalala, ekyo kibaddewo. Israel ne batta ne baleeta omulala. Kaakati kasita ofuna backing ya IRGC, okubalaga nti IRGC kati yeri mu kontu ya Iran, kasita baleeta gwe baleese nga bagamba yeetukkiriza. Era bw'otunuulya recent appointments ezibadde zikolebwa, abantu bano bonna kumpi balina akakwate ku magye gali aga IRGC. Oteekeddwa okuba nga olina akakwate, kubanga bajja kuboola. Bano abaana webali, bw'obabuuza nti President Pezeshkian bamumanyi naye si mukama waabwe, kubanga tabalinaako nnyo kakwate, si mmemba waabwe. Kati baagala bali mu kusetinga Iran eringa ne mu kusetinga eggwanga nga litambulira kwaga amagye gegakuuma revolution emyaka 47. Galina okumakinga sure nti regime esigalawo, revolution esigalawo. Buli gwe baleeta kaakati ogenda okulaba nga ayina akakwate ku bo. IRGC bali mu control. Bagambye nti bw'otunuulira Ibrahim Zulfikar ayogerera Al-Anbiya Hatam Al-Anbiya Central Headquarters, bw'omutunuulira kaakati oyinza okulowooza nti ye mwogezi wa Iran. Ministries ez'enjawulo akaseera kano tezikyakola, woofiisi president ekyakola. Abakola bali bamu ba IRGC beebo. Kaakati babataddemu komando omulala gwe bayita Zulgadil, agenda kulabika nti akola nabo nga yakulya security council eyo. President yagikubiriza wabula okusalawo okusinga kukolebwa sekuritale. Agenda kubasaba abawandiisi w'akakiiko ako. Iran yakoze dda mpuliriza, bagenze dda maaso n'okuba nti bakoze appointment y'endala. Tulinze tulabe Isirayiri ye waali n'ejjambiya ye gwe balonda gwasawako omutwe. Bali ku kyalo Iran bakuliita n'ejjambiya, kasita balonda omuntu nga bo baleeta ejjambiya yaabwe nga bamusalako omutwe. Tulinze tulabe Zulgadil, tunaba kumulabako nti oba ayogedde ne balangiridde dda nti bamulonze Zulgadil. Iran bakulaga nti bagenda maaso newankubadde waliwo byonna ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula. Naye bagambe nti ekiriwo kiraga nti IRGC be bali mu control, be bali ku Hyundai. Abalala bonna abasigadde amagye galinga agawambye eggwanga bakuuma revolution ya mwaka 1979 emyaka 47 egiyise. Mbagambye nti byonna ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula, kaakati bitambulira ku majaago agayitibwa IRGC. Akadde kano tulinze tulabe emu agenda gikola atya. Nenga IRGC bamaze okulabika nti baleeta omulala, babaleetedde omuntu omulala ow'amaanyi gwe bakolagana naye, yali komanda mu ggye lyabwe, era bajjukira bulungi oba oliawo abyagenda maaso n'okulabika nti abakolera mu kaseera nga akyali nate komanda. Kakati bamuleese, tulinze kulaba wo oli twalo lukyagenda maaso. Katugende ku gechikesi intelligence, katugende ku gechikesi. Waliwo gano omukutu baguyita New York Times, nkubuulya ne gye gava. Saagala kubeera nga bannamwe bali ab'oku mitimbagano, nkubuulya gye gava osobola okuganoonya. Omukutu baguyita New York Times gutegeezezza nti eggwanga lya Saudi Arabia naddala wansi wa Crown Prince bamuyita Mohammed bin Salman akubye amavi ku ttaka. Omusaudi akubye amavi ku ttaka n'agamba Trump, n'agamba nti nkwegayiridde tolumala. Saudi wansi wa MBS nti bagamba Trump, tukwegayiridde please tolumala kuba obusajja obwo bwatutama. Ne bakyogera mpola. Abasaudi bakyogera nti wakati mukama emabega wa kateni nga bagamba Trump obusajja bwatutama. Nga tota Irani wabaki osobola okyogera direct ng'oli mu Middle East awo wakadde kano oyagala kufa, oyina ezinakwata ballistic zaabwe. Saudi nti emabega wa kateni wansi wa MBS abadde agamba Trump kuba obusajja bambi, no ceasefire tukubira obusajja tukuba bambi Trump bambi. Saudi ng'agamba Trump olutalo lugende maaso. Kakati ganamule gafulumidde mu New York Times ga mu America bagasomodde, era nti MBS agamba it is a historic opportunity eyinza obutadda kati tumukube kati. Bwe tumukuba kati tetumaliza tugenda kusobola okureshapinga the Middle East.
Mwami Trump tukwegayiridde bambi tuyambe toluwumuza bakasajja tukamalirize Saudi yagala bamukube naye talangira mu ngeri direct bagambe nti bakimanyi bwe kiyinza okubeera singa bakyatula mu lwatu kakati nti enfunda nnyingi MBS abadde ku simu ya Trump nga tagiweeza abe Saudi nga bakubira Trump bambi abadde nga amukubira akasimu nabugamba nti tuyambe gavumenti ekyuke obwo busajja tetubwagala obu Iran tuyambe gavumenti ekyuke nagamba nti bw'otunuulya eggwanga eritibwa erya Iran deposing long term threat to the Gulf aba basajja nedda tuyambe gavumenti ekyuke kati tusobola kukikyusa nga gavumenti evuddewo Trump bambi tozikiza tojjaako kigere Saudi mpola emabega wakati bw'obusajja kati mu kaseera ke kamu America nti okuddamu okusaba kwa Saudi kubaddeawo kutyo nga America etya nti luyinza okuwanvua bwensigala mu luyinza okulaki luyinza okuwanvua kakati nti okusinza ku New York Times Saudi Arabia wansi wa MBS baatuse n'okugamba America nti olaba otya galeete ne ku ttaka bino yokuba mu bbanga tebimala tubulumbe ne ku ttaka si Saudi yayagala okulumba agamba America gwe super power manyi okuwaga omuntu nenga gy'omusindika ati ayo Saudi awaga Trump amugamba nti genda ku ttaka twala kunaaga okuttaka wamba energy facilities zaabwe zonna tuziwambe tujja kuba tubukutte tukwate oil tukwate gaasi ng'ani awaga Saudi yawaga gosagana bigambo naye amawulire gana mpuliriza gafulumiziddwa omukutu ogwetibwa New York Times babeze essimu ya Trump ne MBS Saudi Arabia ng'egamba Trump tozikiza Trump towumula bukube obupazi obwo bumalewo Saudi naye ng'akyogerera mu kateni kubanga Iran n'amala akiwulira Riyadh Ejida muyinza obuteebaka Iran n'akiwulira buwulizi muyinza obutaddamu kwebaka kati nti abadde akyogera naye mabega kakati Trump onako olwise okutegeeza nti biyinza okuba nga bituufu Trump onako olwise bamubuuzizza nti ddala kituufu Saudi ekupika okuba Iran Trump agambye nedda tebannangambako okuba Iran okuggyako bwe nayogedde naye MBS yangambye nti ye waaliya Trump agambye Saudi tenaba kungamba konsigale nga kuba Iran kubanga mulega no gavuddeyo era gongedde okulaga nti obutakkanya bw'amaanyi wakati wa Saudi Arabia ne Iran era gongedde okulaga nti Saudi Arabia eri timu America si Israeli naye atejjukira America Israeli kumpi beebamu Saudi Arabia okusinza ku New York Times gano ge basomodde bali timu America kubapaka last kakati Trump bamubuuzizza nti why Saudi ekupika okuba abasajja agambye nti omwana temumuwaayiriza MBS nayogedde naye ne just yangambye nti ye waaliya tiyangambye nti kuba wabula yangambye nti ye waaliya kitegeeza muntu mu lwanyi nti MBS yagambye Trump nze ndi waaliya kakati byebyo Saudi Arabia emabega wa curtain babadde bapika eggwanga etibwera America bagamba nti it is a historic opportunity bambi tozikiza abasajja bakube twala amagye ku ground tugende tuwamba amafuta gaabwe tuwambe energy facilities zonna tujja kuba tubamaze bwe tutakikola kati tetulina mukisa mulala Saudi agamba twa bambi bwe tutakikola kati no any other chance amulinga bwe gagenda maaso nuko bikandi gatambula Omumerika Omusaudi amugamba bambi ensonga ey'omunda katika tugigwe Nyalwe tugitegeere